tukanirizaako celebrity jazz gyebali kyetusizaako engalo osiibye otya osusa otya mulungi wange nga tukuletedde amawulire g'ennaku kitalo nnyo kitalo ddala MC Gavin attiddwamu ntiisa bambi naye ng'agambibwa omutta Saidi Chiki amufumisa ebiso bannange ababaddewo baabano balina kye bagamba mpozi ne Rema mulinako mu maaso katini ddala ku bigenda mu maaso ku saidi eyo. Wandabye nga Gavin adduse bw'ati n'amugobera n'amufumita ekiso ekirala wali eri naye nze kusooka sitegedde. Ono ye neighbor wa Gavin bamuyita Munira. Yabaddewo yalabye buli kimu. Munira nsayise okulaba. Kale. Njagala omuntu ali emikwano gya Gavin ba DJs abali e Kampala, ba MC bana abali e Kampala bamanye kiki ekituuseewo ku Gavin. Simanyi na kyakutandikirako naye Gavin olunaku lwa leero asiibyewo era asiibye mu nnyumba y'omwo. Leke musoge mu jangu kakana njera mpola. Njagala abantu bamanye story nayo nalo kubanga baagala kumanya. Omuwala yaze sawa zabadde nga emu ezakawungezi n'atuulaawo. N'atuula waneeno. Kati nefuluma mu nyumba yange nemubuuza muwala nga security light ebadde teriiko nemubuuza muwala olinzaani ng'oli munzikiza n'angamba aninze Gavin nemugamba naye gw'olinda ng'afulumye n'angamba kamungira amulindako nemugamba empewo nyingi ate nzikiza tekuli security light genda ojja kudda enkya. Tegeza n'obadde nzikiza? Ettale libadde teririiko kuba neriri teribaddeeko nze wano wange tewali security light kati wojjako liri na lino enzikiza ebaawo. Kati nemugamba genda onodda enkya nemugamba nemulaba ng'era alemeddewo kuba nange mwekanze wenfulumidde nemugamba jangu ogira otulako wane wange omulinde kuba ebiseera ebisinga abagenyi abajja okulaba Gavin mbaanirizanga bange nemugamba atuulako muno mwange paka Gavin lwanajja. Omuwala n'angamba nedda ndi fayini siwulira mpewo ndyoke nemulekaawo ng'atudde awo naye engeri gy'abadde stranger nze ntidde nnyo nenzigalawo omulyango gwange. Gwe batomulabangako? Simulabangako wano nenzigalawo omulyango nengira nga amulingizaako mu dinisa naye nga waali naye nga feesi mpya ate nga yambadde enkofiira. Awo wenyini nentunula nenzigalawo gate kuba ebadde nzigula era nga ntunuulidde nemala ate nenzira munda neŋŋamba abaana mulye emmere twebake nendya emmere yange nemala nenyigira obuliri nga ndi ku TikTok sineebaka ngenza okuwulira nga mpulira enduulu like omulanga waawe nga nebuuza ate kiki nenziruka wabweru ngenda okusanga Gavin ng'ali kustrugglinga adduka agenda eri ku gate nendoza nendaba omuwala gwe mbadde mmanyi nga munene muddugavu ate nendaba n'oli gwe nalabyewo ng'oledde naye waali naye ng'ayimiridde alina kyakutte. Kati Simunira ogenza okulaba nga akasuka ekintu eriwa? Ngenza okulaba nga akasuka ekintu bw'ati n'amaanyi nekijja kuli kati kusooka sitegedde kiki kye bakasuse. Maze kulaba Gavin nga ableedinga nentebereza nti kirabika kiso omuwala kyafumise era kyenkoze nenziruka nange nemukwata neŋŋamba nemukwata omuwala n'angamba please let me go. Omusanzewa? Waneeno omwana omusanzewa abaddewo kati ono naye wafulumidde awo n'atuyambako naye nemugamba get boda tutwale ki Gavin mu ddwaliro genda ofune boda oba emmotoka n'adduka afune emmotoka kuba tubaddewo bantu basatu sofa naye bw'owa omuli namukwata nemugamba anko nyweza omuwala oyo tadduka kuba abadde atulaze nti ayagala kola ki kudduka. Akugambye mbu please you leave me? Angambye please forgive me let me go. Si kyayogedde please forgive me please just forgive me please netumulemerako kati nze nensoberwa nga simanyi kyakuuzaako kyenkoze ono nadduka namukwata omuwala so story etuuseewo ku nfa ya Gavin it is confirmed Gavin amaze okufa. Nina kyali wange wano abamu ku bayambyeko Munira okulwanyisa omukyalo ono kubanga amaanyi gabadde mangi. Katubuulyeko kikyalabye manyi kisoko gyo tubuulyeko jangu tubuulyeko just kyolabye kyennyini kyolabye totya toyagenda kuba just kyolabye kyennyini eka just otubuulireko gwe kyolabye guno musaayi
Allah laga abantu balabigayo omusaayi gwasitudde Gavini kuntwa mudwaliro gai gwe tuli naye yasitudde Gavini n'amutuuza ku piki n'agenda mu ddwaliro abo omuntu yena ayina ajjudde musaayi nga bw'omulaba bambye sinyatubulire ku ki ekibaddewo. Had a fight outside. You don't understand Uganda, eh? The mind of okay. Tell us what happened here. Okay, the problem is that I had a fight outside. When I was inside, I came out and I found Gavin lying down. Was bleeding. I rushed to get a car, but no one was in the kind of neighborhood, so I tried to get a border, but it was too late. Mine by the gate had a pulse, but inside he had no pulse. Was dead by inside. How did you come to realize that there is something happening outside here? Of course there's. Of course I was inside the house. Of course I had someone falling down. You know I had someone falling. Yes, of course, like like boom, So and I was called, now someone being called outside. So I was called to come out to the hunt. When I came out, when I was called outside, I went down on the floor. So what happened to the girl after she has stabbed Gavin? She was being held, of course, and took to the Maluku CPS. Okay. Yeah. Ono ekyali wange atuyambyeko kwata omuwala era yena ajjudde musaayi nga bw'omulaba bambi yena ajjudde musaayi bambi nga bw'omulaba ngenda kubambaako updates ku nfa ya Gavin. Eyo story etuuseewo ku nfa ya Gavin. It is confirmed Gavin amaze okufa. Gavin takyali mu bulamu bwansi, wallahi bila Gavin amaze okufa. Era waba mukwano gwa Gavin ng'oliye ku social media nga badde tukimanyi ng'oba badde okibuusabuusa Gavin amalire kufa. Wetuli wano tuli waka Gavin wabadde asula era omusaayi mugulaba ku side zaawo wansi awo omusaayi weguli Gavin amaze okufa. Omukyalo ono bamusanze oba ekigendererwa kye simanyi kigendera ndowooza oba abadde azebuzi kumumaliriza amaladuke kuba olumaze okumuta nga bamukute n'agamba munsonyiwe bamusaasire naye nga yamaze okuta Gavin. Ate ebyo ebya omukyala Rema Namakula ne Dr. Hamza bikyakuta akati wansi ne waggulu era omukyala eyasigudde omwami ategeerekeddwako abadde mukwano nnyo gwa Rema nga ne ku mikolo gyonna yaliwo. Bino byewulirireko annange mikwano tugigenda empola. Baganda bange banyabo ne bassebo mbasaba tubeere beegendereza eri emikwano gye twesembereza. Saawa eno yenna ali mu kulumya Rema omutwe yali mukwano gwe nfanfe nga yaliwo ne ku mbaga ku mikolo mu kaseera ako nga Rema atwanjulira Hamza era nga baatijjiranga wamu. Essaawa eno Rema ne Hamza kaweddemu dda. Anti nyongera okujjukiza nti emikwano kintu kizibu nnyo. Ndowooza mwalaba omukyala gwe bayita Chosen Becky ne Amil era gwali mukwano eyali cameraman. Byebyo nno naye nga tulinda sayidi ewa Rema ekinaavaayo tutegeere ekituufu.